Bannayuganda ngero okunsabira anga basawo baba kantima ne bansalako n'ennyama wano ne bateekamu akayinja akayita akalinga black stone ne kano bakayita poisonous black stone kebantaddemu ajjawo ennyama ne bakasonsekayo kasobole okungula mu butwa era bangambye bagenda kumbuulira wanje nabulya ddi mwaka ki mwezi ki n'olunaku nsobola okumanya wawe nali omukiseera kino sobola kumanya naye nkolimira omuntu era nkola ekintu kino kubanga sirina buzibu bwonna ku munnayuganda bannange mbaagaliza birungi bwenda baabonaabona n'amaziga gampitamu naye nenfuna ebizibu kukomera nenfuna ebizibu kumpa butwa nga byonna bize nga bibeera ku nsi naye kansaba omukama katono atali yanguze omuntu eyankola ekintu kino ajja musasula era abasawo bangambye nti singa tewayanguye Segirinya emyezi 6 obadde mufu naye nga kyembasaba musabire baganda bange yamanyi bankozeeko naye embeera netabuka nga balina okunoonya ba specialist abasingako so mwongere okunsabira naye obulamu mpulira bugenda baganda bange obulamu bugenda nfa nyina omuliro mu kifuba nyina amabwa ku mawugwe nyina hypertension BP eri waggulu eri 190 over 170 eri absolutely high so mwongere okunsabira teweewuunya batutegezeza oli bubi nnyo naye nakubuuza lulingo oli e Nairobi ne tugamba twekolemu omulimu n'ogamba ojja kumalako Nairobi yali ayo nali nsobolawo mukama wange naye sakyayingiddemu Germany ne wano embeera netabuka ate ekinnuma Parliament egenda egamba abantu nga bwe yannyambye n'abantu batasedde okukola gundi nti Parliament yannyambye Parliament yagambye tejja kunnyamba. Sister waffe ono yatemeddwa ebiso n'afiirawo mbulaga ne baba naye ne bamusalako obulimaawa mama yabakutte lubona nga bali mu kikolwa eky'omukwano. Ebyo byonna byavudde ku nsonga ya muyi nti ennaku zino omuyi gufuuse omuyi eri basisita baffe. Sikiwanga ne family enaafuna omukisa okulabako ku mwana waabwe kubanga wadde n'akakono bwe kati wadde akagere bwe kati tekaliiwo. Yatemeddwa yenna bufiififi yaweddewo lwa nsonga ya muyi. Bannange tukimanyi nti omuyi mukambwe nnyo naye tetwepankira ku basajja b'abendi bali abakazi bakambwe. But she dreamt about you on Friday. Bannange, she's now okay. Ntidem at Pressure. Yes, I visit many people in their dreams. Some of them I go there to punish them. Others I take good news. Others I heal. Others I bring messages. And other people I take out their soul in their dreams. So tell her to continue being a good person. That is why I healed her. I usually tell people that I am not that normal human being they think I am. But they think it is a joke and they think I'm mad. One must stay blessed.